Kadaama TV. Kadaama yakola renew, yakola emyaka gye ebiri n'agimalako n'akola renew. Naye renew eba yakatambulako emyezi renew okubeera ng'oddamu contract n'oga njagala okukola n'oteekayo okusaba kwo bakama abo ne bakkiriza oba nabo basobola okusaba n'obeera nga weeyongera okukola. So emyaka ebiri egyasooka gyaggwako n'agamba ayagala kweyongerayo emyaka ebiri. Naye emyaka ebiri nga teginnaggwako gyali gitambuddeko emyezi 6 nga bagenda otunyumizaawo ne kijja okuba nti maama we yalwala. Kati maama we bw'alwala Kadaama ono yasaba bakama be n'abagamba mbadde njagala genda okubeera nga nzijanjaba maama wange kuba tewaliwo muntu yenna asobola kumujjanjaba okuggyako nze. Baboosi kye baakola ne bagaana. Jjukira tugire emyaka ebiri gyali gyaggwako. Kati ku gino emyaka ebiri emirala contract ey'okubiri gye yasaba n'abeera nga maama we yalwala nga yakakolako emyezi 6 baboosi we baagaanira. Boosi be ne bamugamba oba oyagala okugenda then olina okubeera nga otusasula ssente zaffe ze twakuteekamu. Kati awo kisitannaba kutegeera kyenjagala Kadaama ono abeere nga atunnyonnyolamu kyekyokubeera nga oba renew yagikola baddeyo ne basasula ku ofiisi oba tebaddeyo ne basasula ku ofiisi sinakitegeera bulungi naye ngenda kukimubuuzaako awo mu maaso. Kati baboosi ne bagaana. Kati olunaku lumu lwakya mama n'ajja n'agamba Kadaama n'amugamba nti oli mubbi y'ensonga lwaki oyagala kubeera nga odduka wano olina ebintu byange by'obadde osibyeko ng'olowooza tetugenda kutegeera. Mu bintu ebyo mwalimu gold necklace ze 2 nga mama agamba Kadaama ono abbye necklace ze kyava ayagala okubeera nga adduka okubeera nga adde Uganda era tagenda kukomawo. Ye Kadaama agamba ayagala kujjanjaba maama we then akomewo. Kati omusango gwe baamugulako bagenda ku poliisi ne bamugulako omusango gwa bubbi. So Kadaama ali registered mu mannya ge passport ye ikama bye nti yabba gold wono omukyala. Omusango ogwo tegubeera mulungi lwa nsonga nti ku ikamayo oba ebintu byonna ebikwatako bye baregisteringa nti omuntu ono mubbi kitegeeza ne bw'ogenda owantu walala basooka ne bakunoonyerezaako omuntu ono abadde atya ng'ali Saudi oba Oman oba Jordan balaba nti olina rekodi y'obubbi. Naye kyewuunyisa bw'ogamba nti omuntu ono yabba lwaki yagenda mu police custody, lwaki tebaagenda ne babeera nga bamuteeka mu poliisi? Yavaayo era ne wetwogerera akyali waka. Kakitegeeza nti omusango guno baagumuteekako buteesi wabula no bakimanyi nti Kadaama olutabba nki ku gold. Naye tetumanyi kituufu, tetumanyi kikyamu. Katuulize Kadaama ono then tuyinza okujajinga buli omu ajja kubeera nga alina judgment ye whether bye bamuteekako bituufu oba si bituufu. Halo Nyabuli Kadaama TV. Nsaba ku magezi eri bannange kubanga olunaku lumu guno mwezi zaali nga 2 nagamba mukama wange njagala kugenda waka kulaba maama wange mulwadde. Omukazi n'atabuka, omusajja ne bonna ne batabuka ne bagamba sigenda, ne bagamba ngenda oli maama wange. Omwami mulwadde embeera gy'alimu si nnungi bambi ate ng'eka waliwo baana bato. Namugamba njagala ngende mujjanjabe wanaaba ateredde nkomewo. Nagamba sina yendaga oba njagala ogenda olina okwesasulira buli kimu, olina okugula air ticket, olina okukola covid test n'ekirala nina okusasula ssente zaabwe kozi nali nakola renew nga tamuteeka emyezi 6 kati nga bangambye mba simazeeko nina okusasula ssente zaabwe kuba ndi mu maanyi nga bagala byawuzi 3 then negulire ne tiketi nkole ne covid test ku ssente zange ne bagamba sina ssente. Ssente zandibadde ng'ezijjanjaba omulwadde ate ze mwagala.
nga baffe totunyumiza bya bulwadde oba oyagala kgenda sasula mbaga nze sijja sobola kukola kuba mamange mulwadde nkyagala kgenda kati enkeera bona bagamba kiro enkeera ku makya nnyo mukama wange omukazi najja mulamu yange naŋŋamba onabbye ebintu bye kyeka kyava njagala okugenda olina gold we bracelets 2 zaabuze eza gold nemugamba nze sizirabangako era sizimanyi nagamba kyeka nze nazibbye nebagamba nkebera ebintu byange nogamba wetukumanyi olina amagezi mangi tosobola bibba n'obitereka era oyinza okuba nga wabitunze ebweru ate nga nze sina mikwano ebweru oyinza okufuluma ebweru kutwalayo kasasiro kukomawo even newengamba nti no online friends no man here siyina ninamu omu ate naye tutwala emyezi nga tetwogera nina omukyala nga agenda ku poliisi kateekako keesi ya bubbi abangamba nina kusooka kusasula gondi waabwe then basasule 300 webala negula air ticket nkole ki nkengende naye ate nali bagambye ngenda kudda ate bwegye nali mbakolidde ebyo tebirimu ekitundu omukyala yaŋŋamba yayagala bintu bye ebyo ebyokuba nga mukoledde tebimukwatako nyingira ndi mu roomu sikyakola ennaku zino kubanga 2 yakubanga 2 nembeera mu roomu nga 3 nga 4 then nga 5 nga 4 nakola half day wampita ne baŋŋamba bagenda kungulira tiketi nga 9 ku Tuesday nkomewo ngende waka Tuesday we yatuuka ne bagaana okungulira air ticket ne baŋŋamba sirina gye ndaga omukyala amala kufuna bintu bye nze mbiina bimu mugamba nze sibirina era sibirabangako nemugamba sina mulimu gwe ngenda kuddamu kukola njagala genda waka kusisinkana mama wange ne bandaga nti no bagaanye nesigalamu muno mu roomu olwo bagijjako sente ze nalinamu 1 month nga babanjeera n'omwezi gumu zonna ne bazitwala era bwe bazirina nga banga bagenda kungulira air ticket nga nze sifuddeyo oba nkozesezza sente zange za air ticket naye nga ngenze zonna ne bazitwalira be bazirina kati sikyakola mbeeramu munene omunda naye tebanfaako n'obubabuuza tewali akuddamu tewali ayogera naawe kati bambi mbadde nsaba ku magezi bambi banyambeko oba nyinza kukola ntya kuba ndabika nga nsobeddwa nogezaako okubabuuza tewali akuddamu kati ndi awo ndi mu roomu layini yange baagisalako wifi gye baali bamanyi nti no nkozesa ne bagiggyako okuba nina endala gye nabba kati essimu ekolera ku wifi bwentyo bwe mbeerawo naye oluusi nayo bagira ne bagiggyako embeera nga ndi ofu nga sirinaako yadde n'okufuna obufunyi ekintu kyendi ndina okukibba bubbi ate nga mpise mu ddinisa kiro nga beebase kati munansaba ku magezi olwedde esente zange bazinjiggyako bwegezaako okufuluma wabweru tebanzikiriza kati simanyi ki kye ngenda kukola